Okusinziira ku ttendekero lya Makerere School of Public Health baliko kunoonyereza kwe bakola ne bakizuula n'enkozesa y'obupiira bukalimpita bwe yakendeera mu ggwanga. Alipoota yakolebwa wakati w'omwaka gwa 2022 ne 2024 ng'eraga abantu ebitundu 8.5 ku buli 100 be bakozesa obupiira nga bagenda mu kwegatta. Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu yategeeza ng'obupiira obusukka mu bukadde 460 bwe busaasaanyizibwa mu ggwanga buli mwaka okuli n'obuva ebweru w'eggwanga kw'ossa n'obwo obukolebwa amakampuni ga wano. Olw'omuwendo gw'abantu abakozesa obupiira okukendeera kiviiriddeko okweyongera kw'endwadde z'obukaba nga kw'otadde n'akawuka ka mukenenya. Okusinziira ku bakugu siriimu takyatiisa nga bwe gwali ekiviiriddeko abasinga okuva ku ky'okukozesa obupiira. Ennaku zino abantu balina endowooza nti tewali mutawaana olw'okuba ennaku zino siriimu takyatuluma n'atutuusa ku ngumbagumba eyo entiisa yavaawo. Abantu bamanyi nti eddagala weeriri. Waliwo n'abakyalina ensonyi okugenda okugula obupiira. Nnyo okulaba nga ffe n'ebitongole ebirala bitongole bingi ne minisitule yennyini okulabika nga tusomesa abavubuka n'abantu bonna nti kondomu kiringa kintu ekirala kyonna kitugula ku dduuka nga bonna agenda nti ngule sabbuuni ngule sukaali. Naye twezudde nti mukyalimu abantu bangi ng'ogula kondomu ku dduuka kimuwaaki kimuwa obuzibu. Nojja weesanga nti era agenze mu kikolo eky'okwegatta nga takosezza ki kondomu. William Nyombi nga yakwanaganya ekitongole kya Maristops Uganda ekisaasaanya enkola z'ekizaalaggumba ategeezezza nga bwe waliwo okusereba ku kumanyisa abavubuka ku nkozesa y'obupiira. Otunuulira enkozesa ya kondomu mu bavubuka teyeeyongeddeeko okumala emyaka ndowooza kati kumpi ng'ena 5 tekyuseemu. Tuli mu bitundutundu 8.5 ebitakyuse. Era embeera eno ereese n'akawuka ka mukenenya okwongera okwegiriisa mu bavubuka tuli mu Uganda n'okusinza ku surveys zikoleddwa ez'akafuluma. Nyombi agamba babakanye ne kaweefube w'okusembereza abantu obupiira mu bifo bye basinga okwettanira. Ffe nga Maristops kye tusazeewo okukola nti kondomu zino ate tuzongerereyo ddala ne mu bifo abantu gye bagenda okwegattira nga guest houses, lodges, nti omuntu singa anaafuna ensonyi ogigula ku dduuka tajja kufuna nsonyi kugigula ku guest house gy'akoze eki gy'agenze kwegattira oba lodge. So kati gwe mulamu oguliwo nti singa onaalemererwa okugula mu supermarket ku dduuka bajja kukulaba mutabani wa gundi muwala wa gundi. Kati ongere tuziteeke mu bifo biri byennyini ate gye bagenda abantu okuba nga bagenda okwegattira bazisangeyo. Bategeezezza nga bwe wakyaliwo obwetaavu bw'okwongera okusomesa abavubuka ku nkozesa y'obupiira. Bw'ofuluma wabweru eyo ojja kusanga ttiimu zaffe ezirina bukiiti buno nga bungi. Omulimu gwabwo walking into the community ne basomesa ki abaami n'abakyala okukozesa ki n'obutatya nga tuzisaba. Okwogera bino ekitongole ki Maristops Uganda kibadde kitongoza obupiira obupya obulongoseddwamu. Bagamba abantu abasinga babadde bakyasanga okusoomoozebwa okutambula n'akapiira olwa sayizi yake ennene. Ekisookera ddala ku paaka yaffe n'empya nga bwe mbagambye nti abavubuka badde basanga ebizibu bibiri. Ngitwala ntya ne ntambula nayo nga tebandabye. Tutya nnyo okutulaba nga tulina kondomu naye nga twagala ozikozesa. Kati mu kunoonyeza kutwakola research gye twakola mu bakozesa condoms batya nnyo okulaba nti babamanya nti batambuza ki. Kati eno nnyangu nnyo okutambuza nga n'omutakoze eki tategedde ne kiba kyamakyo ne gugenda ogikosa naye. Okusinziira ku baddukanya ekitongole ki Maristops, obupiira obusukka obukadde 5 mu emitwalo 7 bwe busuubirwa okukolebwa buli mwaka.